Mu bitundu ebiyise tubalaza okusoomozebwa okuli ku Kizinga Katengeeto mu ggombolola y'Ekobwin Engora naddala obugubi bw'okutuukayo n'okuvaayo bwe kiba nti omukulu obonaabona obwenkanidde awo ate olwo omwana omuto anoonya okusoma. Ekizinga kiriko abantu abasukka mu 100 n'amaka 400 mulimu abakulu wamu n'abato. Esther Alonyo wa myaka 15 era njagadde okumubuuzaako mu Luzungu nga ndowooza nti waakiri yayitako mu kibiina wabula ntunuulidde butunuulizi okutuusa bw'omubuuziza mu lulimi lwe olwo n'anziramu. Esther yagezaako okusoma ku Alos Primary School mu disitulikiti y'e Serere naye wiiki teyawera n'atendewalirwa n'abivaako. Nali ntandise okusoma nga taata wange antwala ku nnyanja. Yansomosanga mu lyato awasigadde n'envuga eggaali. Naye byankaluubirira ne tubivaako. Kati ali ku kyala alinda musajja amutwala atandika obufumbo. Ekizibu kino tekiri ku bawala bokka naye n'abalenzi bakaluubiriddwa. Simon Peter Opale asomera Palisa era okutuuka waali mu kibiina eky'omukaaga asomera mu Kisulo. Opale yeewerera mu nsimbi zaafuna okuva mu kuvuba, okulima n'okukolera abantu obulimu obutonotono obuli ku kazinga kano. Nunda ente, olumu nvuba wamu n'okulima nsobole okufuna ssente. Ku kizinga kyonna tekuli yadde essomero eritandikibwako erisomesa abaana ba nassale. Abaana abali ku kizinga kati kibeetaagisa okutambula olugendo luwanvu omuli n'okusala ennyanja. Embeera mbi nnyo nze n'essuubi lyanzigwako. Olumu nfuna endowooza oba gavumenti tetulina. Okuva ku kazinga ak'e Katengeeto okutuuka wano we tusomose ku kazinga ak'e Kapijan, ekitono ennyo kikwetaagisa essaawa nnamba oba oliawo bw'oba oyanguye eddakiika 40. Abazadde bangi bakaluubiriddwa okuleeta abaana baabwe ku masomero oludda luno kubanga kibeetaagisa okubeera ku nnyanja ku makya n'akawungeezi okutwala n'okunona abaana baabwe ssaako n'olugendo abaana lwe batindigga kubanga amasomero okuva wano we tuli geesudde kilomita 10. Essomero eriri okumpi liyitibwa Kodike Primary School naye essomero lino n'omwaka guggwako nga terifunye muyizi yenna okuva ku kizinga kino olw'olugendo. Gavumenti bwebanga ebyessomero bikyagaanye waakiri etuweeyo eryato erya yingini litambuza abaana baffe okubasomosa ennyanja kuba tufa. Ekizibu yadde kikosezza abaana bonna naye ate abawala kibalesse bubi. Abaana bonna beetaaga omukisa okusoma naye tewali magezi gonna kubanga bangi batya okusala amazzi. Bawunzika nabo bafuuse bavubi. Abazadde ng'oggyeko okukaluubirirwa okusomesa abaana n'okubakuliza mu mbeera eno kibazitooweredde. Okumuleka ati genda ozenereyo amazzi ku nnyanja gye basena n'asinkana n'omulenzi eyo ng'olaba bamaliriza ebo gundi amapenzi gaabwe eyo ku nnyanja omuwala n'akomawo. Kati ng'omubuuza towedde okola kyeyo obwedda ndikusena ki amazzi ogenda kuwulira. Singa tuyina wadde essomero abaana gye bagenda okusomerayo oba abazadde ne bakkiriza abaana ng'abo sayizi eyo ne bavaayo alisiti twadibaddeyo nga tetulina ekizibu ekinene nnyo wano. Tebalina abaana balina abazadde tebasoma babeera waka just okukeera ku makya kwerondera obugundi obw'ennyanja ne bakomawo okubeera n'abazadde. Kyekyo ekizibu kye tulina wano. Abakyala basanga obuzibu bw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'obufumbo kubanga abaana boonooneka okuva ku bo bennyini naye nga nabo tebalina kyakukikolera kubanga ebyenfuna tebibasobozesa kubatwala mu masomero naddala ag'omu bisulo. Mulina kwerabirira ate mulina kwetayiminga ssaawa. Ati ssaawa bweziti olina okukuba emmese. Weebuuse okola otya okuzza ekitiibwa ky'eri omwana? Anti kataawo oba olina okukola ki? Abaana abawala kyangu okubuulira ati mwana wange oba yinza omukemako ne mubuuza Harriet. Yes, Harriet. Jo wampuliddeko ng'ataata nkuba. It is hard for the girl child to know. Abaana abawala teri ngeri yakubakuumamu kubanga ennyumba nfunda kati akula byalaba bizito. They are now used to that scattered life.
abakulembeze b'ekitundu bagamba si kyangu okusalira ekizibu ky'ebyenjigiriza amagezi kubanga okuzimba ekizimbe ekyobuwangaazi ku kitundu kino si kyangu. Ettaka lya kuno si lyangu kulikubako bulooka, amakubo amazzi tegabaganya kugatema, ate n'okutambuza bulooka okuva ku lukalu okuzisaza ennyanja okuzituusa wano kibeera kyetaagisa buwanana. To access here is hectic. Obuzibu obunene bwa ntambula. Kyovola abantu bangi naye ebyokusoma bizibu. Buli muluka gulina okubaamu lwaki isomero lya primary naye Katengeeto yo terina. Tuwandiikidde disitulikiti emirundi mingi etuyambeko naye obusobozi terina. Era ne disitulikiti yasaba minisitule eyambeko naye tetunnafuna kuddibwamu. They request to the district. They say that maybe they will also lobby to the ministry. Ejjoka dukunesi kwenye lupete nani. Tusobola okwetetenkanya ne twezimbira essomero singa tufuna entambula kubanga obuzibu obunene bwakujja bulooka eri ku lukalu okuzisomosa ennyanja. Era shoda kwa pitungano akai Natengeeto. Ekizibu ekinene ekitundu kye kyolekedde kwe kuba nti emijiji gyonna gigenda kusigala tegisomye okuva ku guliwo okutuuka ku baana be bazadde singa tewabaawo kikolebwa. Mu kitundu ekisembayo linda okulaba engeri abalunzi gye bafunye mu kizinga kino na lwaki bannabyabufuzi bo bakyesambye obudde bw'okunoonya akalulu baweereza abantu ngoye era nabo kwe basinziira okubalonda. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.